Wabaddewo akavuyo kumpi n'ofiisi za Waliwo eziri okumpi ne ppaaka ya Namayiba enkya ya leero. Tukitegeddeko nti waliwo abaddukanya bbaasi za kampuni 7 abatali basanyufu n'aba Waliwo okusigala nga bawandiikira awo abasaabaze okumpi ne ppaaka, so nga mu ppaaka baavaamu ne bafuna ekifo we batikkira. Poliisi eya bulijjo ssaako ne militale bayitiddwa okuziyiza bano okwegwa mu malaka. Wabula we batuukidde nga bano baatabuse dda nga waliwo n'okulwanagana okubaddewo. Ababbaasi ezitikkira mu ppaaka bagamba nti aba Waliwo okuwandiisizaawo abasaabaze kubanga kubasosonkereza. Babadde bagezaako okuteeka bbaasi ezo mu kkubo okugezaako okulaga okwemulugunya kwabwe eri ekitongole ekitwala ebyentambula. Wabula aba Waliwo nabo beerwanyeeko nga bagamba nti zino woofiisi zaabwe ate nga teziri mu ppaaka. Woofiisi eri ku kizimbe kirala. In fact, it is separated by the main road. Era office rent gwe tusasula tagenda mu Namayiba. Era office yetongodde ku Namayiba. Batubuulidde nti ekyabajja mu ppaaka kukendeeza ku mujjuzo ate nga tulina mu kiseera kya COVID-19. Kati ne tugamba okuggyawo okusikagana kw'abasaabaze, okuggyawo ekyokulwanira abasaabaze, katwetongole tufune private terminal yaffe. Era kwe kutandi butereevu okujja nga tukolera wano. Yo poliisi egamba nti weewaawo ebaddewo tewaliiwo akwatiddwa nga kye bagenda okukola kati kwe kufuba okubatabaganya. Eyo weebadde naye tuwodde okujja etulinnya eggere mu nteekateeka zonna ezo kulwanagana okubadde kutegekeddwa. Tewali n'omu alumiziddwa, tewali akwatiddwa, era enteekateeka weziri okuba nti tufuna miitingi n'abantu abakolera omwo okunoonya solution kukikola kye babadde bapulaninze okulaba nti nno kikomekerezebwa. Aaron Mukama, NTV, Akawungeezi.